sagalo yo kuva manaffe Bachotera Film Production. Tugenda maaso n'agamba kwemuka ensibuko ebina Uganda bwe ziri zonna yaziyakola ne delivery wonna obuli ne zikutuukako ez'ebina Uganda. Duncan Digital Studios bannaffe kukwatira mu kutuusaako emukali ku noti 7 noti 10,55 Chotera Film Production. Tukyatandika butandise era ng'akyali Jolly Duka Misinde Silver datandikolo as usual nga bulijjo. Sanga liketo lwayo eno gyatandise bagiyisa omumbejja w'eddimu. Ekitundu ekisoose twaga tusooke tujje Kanya olunaku olwaleero ndagamba zonna ku Moon TV a film by Duncan Katala. Tugenda maaso n'entandikwa ekifaananyi mu bulambalamba based on the story of Katumba Petero Katumba Peter ate nga Duncan Katala edirector ekifaananyi Sanga Ken osuba busubwa Sebyala Ken mwana mulenzi ye production designer Sanga lweyo Duncan Katala e film editor agigatagata obutundu bwayo nga bwogirengera songa mwesije Alex C casting designer ekyali ntandikwa Salunku Sarona Ludi kusikulini nate Duncan Katala yawandika Sanga Ken olwayo chomu endo enjo yowa welfare mwana muwala songa ate nakalyango Penny naye makeup wa film bulambalamba songa ate Lubega Freddy script advisor ekyali ntandikwa Duncan Digital Studios bannaffe graphics ne sound babikozeeko Lubega bali ku dembe ku screen nate tata kikaba executive producer engera bana yamajja Sagalo Osubwe ate Kakulu Damiani Liberty Auto Spares ne bannaffe abasange benabugabanga bolengedde Duncan Katala yagitendeka n'ateeka mu ssente ekyatandikira tugenda maaso banange olubuto nga lunuma ulira akaana bwe kasamba ebbeere ekyatandika aliwo mukazi watugetandise naye nga bw'omanyi ennaku esangibwa mu kuzaala abakazi balaba ebibuzo mu kuzaala abamu tuliyita lutalo olimu n'okulemererwa kati ali eryale mukulajana omwami ali ku nkumbi ate mukyalo obadde ki omukazi olubuto lwamutandikirawo obudde bwali bugenda mukalasa mayanza awo ekyatandika mukyala ate buzibu ki kikyobadde ki mwami sobola naku tosobola kukola ki kikyobadde ki bananga omuntu ng'alabye kati bananga ate olubuto lukutandise tugenda mukalasa mayanzi nga sinnafuna nazaki emisana mungenda kola ntya alina okudusa omukyala mu ddwaliro kati ng'amugamba asigala agenda yiye entambula ekyatandikira nga tugenda maaso z'abaana baffe bawano by Uganda build Uganda bubu kuntika kati ajene wa mukwano gwasobola okubeera ng'ayiiya ne mujumbi kikibuzibu kyate munaye kyeyune mukazi munaye olubuto lumukute tugenda mukalasa mayanzi nga nkyayiya zakyamisana olubimbi badde sinalumala ate muli mafuta munaye muntambula funa munaye tunagifuuwa mwafazaye tunagafuna maaso omanye okubeera nga olubuto lutandise okubeera nga lukinakina ku mukazi nga toyinaamu yadde ekikumi ng'oli ataso tukyatandika butandisiza abaana baffe bawano Silver tatanikolo as usual nga bulijjo tugenda maaso n'entandikwa nga ajjayo okadda asooka enjiwunzika omanyi piki gye bayita bokisa giraba edduka eyinza okala naye n'oteekamu omuka ne gugitambuza ne basooka bagiwunzikamu akaawo n'asamba n'egaana tukyatandika akyali Jolly Duka Misinde nagamba byonna ku Moon TV nate era nga buli we tuli tuba ne bannaffe ababula ba Technical Business and Vocational Institute anti bali mu kiwesanga wakava ku police kilometers 13 kuva ku Mityana road basomesa bya mikono tebakola kirala n'emirimu gyonna egy'omutwe kubajja kuzimba kuvuga motoka kutunga kyalani ku TV ku radio kubajja menye kinde keke ku noti 752489 kakati no nga mukazi watu bamuteekako ku okada beyongereyo kyeyine musajja watu ali ataso nagamba senga nakiguli ensonga zonna azimala ez'endwadde ezibasumbwa abakyala bannabukala abaami ab'enyoma mu saizi bagamba abasajja tuyina kubeera mivule omusajja toyina kubeerawo ng'oli muziŋŋoonyo oteekwa kuba mutayimbwa ebintu olina kwekwata senga nakiguli ensonga azimaliriza toyina mukisa okoze bizinesi ziganye buli kimu kyesibye senga nakiguli wali ku noti 7 noti 1997 mukubire togenda kukisanga walala kuba kikola basenga nakiguli wokawoka bonoogende wagwana amanya nze amagezi nkuwadde gabuwa tukyatandika okadda ng'ekuula nompolampola onuutonga lundi bibi bannange nkuba mbunya kuba amafuta temuli egenda tegenda ekinaguka bukindagusi
mukwano ogenda tuuka tofaayo musawo Beriki gyali ajja tuyamba okadde egenda ekinaguka tegenda bwegenda tegenda tukyatandika firimu baasi owaye soko lindeka esiya piki yaffe esiya ekyo yennyini yeyo yennyini kumbe piki yali nzibe baasi kati ate ababodagali obamanyi okulaba obulabi nga piki bagibba bubbi nga bagibba mu bbo bayinza okutta eyagiriko mujumbi yadduka musajja wattu kyeyune nga bakuba agabbi gano gatubidde piki okumala ebbanga mwakatadankani wano mwatadankani nemubako piki mwatadankani mubodagali lwaki mutubba obwekaniddeawo kiboko nekivuga gundi kiboko z'obubbi siyinza kuyikiranga enkuba abaana tebakuba batimpula nemutubba n'omutunuulira musiru wano muteeko baneete mukuba tumutwale ku poliisi era Kigunde yamuyamba emigo gimuliwo by'ababodagali tebakoma ku ekyo basooka kuwawula ne bamala ne bakucoma n'okucoma ogenda okukwata ku mukazi alabika afudde alabika yafudde dde entunusi singa tezikuba kati ate omukazi ow'olubuto nga bw'omanya akayogaana ako kiba kira oluvannyuma lw'omwezi gumu si myezi naye omwezi gumu after 1 month tulengedde byatuuka omusajja wattu kyeno yali atwala mukyala mu ddwaliro asobola okubeera nga afuna obuyambi mu kuzaala tuddaako ate maka eno mwana wange ate obadde ogamba ki ne maama nekiteeteeyi kyoyambadde nga kya maama wange yafa oyambadde ekiteeteeyi kya maama ani yakuwadde engoye z'amaama otandika zambala ewaka wano kumbe okudda eno n'omwana yali kwegamba maama yali yafa taata n'awasa omukazi omulala kati ate omukazi omulala taata gwe yawasa mu ngoye za maama mwakinaggukira jama olugoye lwa maama tolina gy'olaga nga oyambadde olugoye lwa maama maama yakafa ssebo taata akuleesa oyambala engoye ze taata we ate yazimpa yakazimpa wano ate kati gwe lwaki ozingana nga taata we yazimpadde ogenda kulugjamu ekyo osaaga tolina gy'otwala olugoye lwa maama maama yakafa ssebo tandisa okweyagalira mu ngoye ze jama olugoye lwa maama sijja ddugjamu taata we yalumpadde jama olugoye lwa maama wange tojja dugenderamu sijja ddugjamu ojja ddugjamu osaaga ojja ddugjamu ye mwana mala Lidiya kasita nkomawo nenva ku dduuka wa Jamada nensanga nga tojje mu lugo ojja kummendegera kale gwe ddamu kusiriwala avuma maama we step mother tuddeko eno cause you said the other man called Kyeyune zezino ezabbyeko piki yafandeza ezo kakati omanyi musajja no zigenda kumuta okiraba kubanga teziriko musango ate bali basajja bagamba zezabba piki Kyeyune tebalina buzibu okitegede kati ofiisa Orenyi agaba agala Kyeyune bamute abulidde b'ofiisa banne Kyeyune talina musango basooke bamuwe poliisi bondi then bajja kulaba engeri gye bamaliriza ensonga zino so they have to release him balina kuzita kati nga basalo bamute ebbanga liyise ejjukira lya mwezi musajja atu bamukwatire bamutwala ku poliisi nga bagamba ndi yabba piki naye ng'ate eyamuyamba yaleeta obuzibu muyige ebintu by'ensi bizibu oli asobola okuyamba ku kidduka abantu babba ebidduka negiwunya nadduka n'akulekawo gwe n'olugwamu kakati ogenda kugenda oluvannyuma lwa wiiki oleke ndi okomawo so kakati omusango gwe tukyagutunulamu tulabe then bwe tunaamala okubeera nga tumaze ofuna bulungi nnyo bano ababba awo tukuteeredde naye ogendera ku poliisi bondi sajja bati yabeera mukomera nga talina musango ate nga bw'omanyi University of Understanding ekuleega enkaka eno bakigwe babaleega enkaka ono Joseph Webunamwaya babafunga mwabba amayuni g'abandi Yozefu mwabba amayuni g'abandi baali babafunga dda bali wano Yozefu Webunamwaya tugenda maaso kati ye mwana mulenzi Kyeyune nga bamuta omuntu n'obonaabona mukazi wange simanyi yagenda ovaayo amawulire ge yafuna omukazi teyasobola kuwona n'omwana ensi nga yakedde ku nkya kuddugalira ensi nga yakedde kuddugalira oyinza okwewuunya kale musajja atu ensi yamuddugalira gyemiranga gy'owulira
oba okuze emyaka oba tokuze ensi, buli omu agirojja bubwe, buli omu alina fayiro eyagazibuge. Oba okyalojjebwa eri kuli eka n'obikulirwa kuli omulala n'agamba nga mulimu kookolo wa mbyenda, teri atalina bizibu. Bw'olabanga abaaterera ate basinga okuba nabyo. Kati oluvannyuma okudda eno, omukyala baamugamba ave mu lugoye lwa maama omugenzi yalulemeramu. Omwana yatabuka. Baasi kaakati agolengera nnyabo nagambye eki? Mbadde nfuluma mu nnyumba nagambye eki? Sigenda kujja mu lugoye kuba taata we yaŋŋamba ndwambale. Obukuba bwali butandise ofuirira, sijja dujjamu olugoye lwa mange. N'olugoye lwa maama wange yakafa. Taata ayinza kuleeta ano nnyabo tandika okwambala engoye za maama. Bwe sirujjaamu ononkola ki? Togenda kusala wali mu kompawundi okujjayo nga si yenze Lidiya Nabatanzi. Engoye ezizo zoba oyambala nakyo yambala za maama wange. Ojja dujja mungambye lujjemu. Kati yamusindika atomera eddirisa amukwata mbulago nga bw'omanyi yali mu kakondo n'alyoka aseerera n'akubba omutwe ku kisenge ne gukkirira mpaka wansi ku seminti. Agenda omuyita. Kumbe yakuba omutwe ku gundi ku lufunvulo lw'ennyumba ne gwatika kawogo safari na muzigo. P.O. Box Magombe address Guba Mulambo. Yafiirawo. Bintu by'okufa bizibu. Kyovula tekisaana kuzanyira ku bantu. Omuntu omusanga alina agazibu gaseretukako katono ng'akuteeka mu bizibu bwe bityo. Mukazi wati yasobola kuwona. Jukira ono abadde afaayo kulanga mujja mu lugoye lwa maama. Yatandika okuba emiranga ne taata agenda kukiwanya, agenda kitegeera atya kino bannange tansangira wano. Mwana mwala yadduka Lidiya nga tayinza kusigalawo, mwana mwala Lidiya yadduka ku kiguddewo. Omukazi yagwa jjasi byakuseerera. Abakazi bambala enkondo ezo naye ziri dangerous. Oli omusanga azambadde atandise okuba nga ayagaagala ennaku zitayiro zojja kuba ekitwe wansi. Ate oba musiraamu tukwanguya ofa ku 5-8 ng'ogenzeeyo, nze nkubuulidde. Kakati yatya mukazi wattu bagamba ekyekango tekimanya muzira. Yakikola si kagenderere, kyajja accidentally. Emotoka amaze ojjoza ogireete bannange, waliwo obuzibu bwenfunye munneeyanguwa. Luba munneeyanguwa nyambe bannange, oba emotoka agimaliriza. Ayina gwe yakubira essimu, kitaawe teyaliiwo. Maka magagga maama yali yafanga bw'omanyi munne omusajja tabeererawo. N'asalawo munne taata yeeyiiye. Mu kweyiya n'agamba omukazi gwe yaleeta yambalenga engoye z'omugenzi zaleeta obuzibu. Tukyatandika butandisi Silver atandika olanga bujja nagamba ku Moon TV nateera nga buli we tuli. Tudde eri mwana mulenzi Seruwaji ali mu kulamuza Seru. Twalira abaana bange balidde okulya ku bumonde. Baana akawunga kabafukidde akawunga nange simanyi lwaki. Seru abadde alamuza Seruwaji. Abantu bonna baweddemu olagaludda waggulu. Twesereza tutambula tuvire. Kade yangava mu komera yayingira takisi y'abandi. Bambuuza sente talinamu yadde ataso. Leeta ezange siringi 7. Sente ziriwa? Sirinaamu gwe. Oyagala kunsiriwalirako eno takisi ya nnyoko. Ogiyise ya jjajjaawo. Owaaye sooka ogira ono omusiru ampe sente zange. Yakava mu komera. Ennaku eri mu nsi. Obadde olowooza takisi eno ya jjajjaawo oba ya nnyoko. Sasula sente zaffe. Sinaamu wadde n'oluba. Nene akava mu komera ne mukazi wange yafa. Abantu bamanyi bizibu. Ate ensi gyeraga Mukama agisaasire, abantu bagenda kweyongera ettima nga teri yadde busaasizi. Olina ensawo, obadde n'ensawo munda waayo si ekigenda mu maaso. Seruwaji gye yava. Ono omulaba omwami yalinnye takisi ng'agamba simanyi agenda Masaka. Tumutuusizza agaatalina adde n'ekikumi, ezange ze njagala mpe. Owa buzibu kisebo. Sina adde n'ekikumi. Omuletedde sente mmeka? Singi kasambu kanange bino byansi muleke agende. Muleke muneeraba bwafaanana naawe olaba bwayambadira bwafaanana alina alinga mugogge. Gwe musasulire. Bw'oba olina leeta omusasulire baga ebyaffe bya bwereere. Ensi tekyalina busaasizi. Bintu byansi byakuleka oyinza ogamba omuntu yajja alina ssente era bakugenda ndooza nazo. Naye munne ebyensobireka. Kati yali agaana mwambali onaamuga agenda kasita sente zo zifunye. Ensi gy'olaba nzibu. Abaye mugenda mudda Kampala.
ono omuyaye Kizito si mwangu. Omulimu guno aguluddemu era tayagala azanyira mu bizinesi Kizito. Owaaye tugende malezi gye nkwatemu awo. Giragirawo tulabe. Tukyagenda maaso kuva mu Silvers Production. We are beyond the garden productions. Kakati gatuvaayo tuddako eno mwana mala yali agambye emmoroka ndi bamaze ogyoza. Kiki kye yakola? Yatya nnyo kuba omukazi yafa mu ngeri gy'ataategeera. Yajjayo emmoroka n'avuga tulengera emmoroka eriko olusaayisaayi kitegeeza omulambo gw'omukyala ayika yaguteeka muno. Ekigambo ke bayita okutta omuntu. Omusayi teguyiikira bwereere. Omuntu si kikennembi oba si kawuka kamunyeera nti okatta n'obeera awo omusayi guba musaayi. Olaba ottakapa n'ekufuukira ekyambika kati ate olwo omuntu omulamba. Mukazi wati yatandika ovuga emmoroka ng'alaba tekyagenda. Otabusika kapa mirembe ne gikubula mu nsi eno kati ate omusayi gw'omuntu. Yatuuka n'alaba nga talina gy'alaga na mulambo ng'ekisigalidde kulekawo mmoloka anonye mukazi watujja dda. Firimu z'abaana baffe baano gamba kimu nti by Uganda build Uganda. Tuwagire muna Uganda Bobu Kuntiko Silver tatanikolonga bulijjo. Emmotoka y'ekyanga nagamba ebyembinga binajja omunafu asobola okutuyanira ku ggolu. Emmotoka y'ekyanga tekyagenda. Yagezaako gikanika. Emmotoka y'ekyanze ebintu by'emizimu bwebito we bitandika. Ebyembinga binajja. Omunafu asobola n'otuyanira katogo ka muwogo. Mukazi wati yanoonya ekikukola nga takiraba. Jjukira kyajja accidentally. Yalina kyazaako ng'alaba alina kudduka buddusi tadde waka n'agamba taata alinda semaamawo kuba taata yamuyitanga maama we. N'omanya abasajja bafuna abakazi abookubiri ne babatiggisa oba ne babatinkiza. Kyeyakola ng'ayingira ekibira. Abaana baffe bawana okwatanga obudde buli lwa 6 ssaawa ziba 12 n'olwessande wano ku Moon TV. Tuba ku kyakuyiga na kyakumanya. Buli olaba ekina Uganda kitwale nti bikulu. Ngayongerayo mukazi wattu. Oyinza okirabanga ekyomuniino omuntu tewamutanga ogenderedde naye omusayi gw'omuntu gulondoola. Omusayi gw'omuntu gusobola okulondoola onoobosekaani era aba naye aba muntu. Olaba oli ajja mu bujjiru buto mirembe ne gimubula ng'oli ate tannafuukira ddala muntu kujja ku nsi. Naye n'obeera ng'omusango olina gwannagumula obanga sitidde ddala omuntu omulamba. Kaakati simanyi mwana mutono kikiddako. Mirembe gyamubula anoonya weyeewogoma bimusobedde mukazi watu yakowa n'asalawo yeebake. Ekigambo okutta muntu kikuyitirirako. Ba ku bantu abamu abalina emmando ez'abalinnya ku mitwe ye nga ne watta 10 teyeefiirayo. Omuntu alimu ak'obuntu akifuna mu ngeri ndala. Katadako eno eri baana bawala bagezaako. Naye baaba okuva leero twawono ttugo. Okutyaba enku mwana bala namazzi. Baba bane twawono ttugo baba ntaata yatukambwalira nno. Zolaba nno gwogulezi nali sigwagala naye maama. Gwanneeteekangako bwe gumpaana amulina ebbeera omutima gw'embogoze ne gaatwala eri. Bali eno baana bala bali mu mboozi. Kumbe waliwo ali mu kibira eyeebaka. Eri mwana bala namazzi alina mikwano gye. Yenalunkuuma. Ne Nambwere. Kumbe mwana muwala wano yeebaka. Kati we yeebaka abali wano. Alaba ate gyali alinga ali mu kisaawe. Banange! Simba! Empologoma! Simba! We mama! Wawe! Kumbe wabadde agenda okulaba empologoma mu kibira abadde alabanga ali mu kasaawe. Simba gye yava. Kumbe kibadde kirooto. Simba gye yava teyamanyayo ng'atema mwana muwala. Empologoma. We mama! Banange empologoma endya! Banange munjambe yakuba endulu teri ali mu kibira bagenda owulira. Gabadde badduka olwawulira empologoma kumbe agirabye mu kirooto. Banange empologoma kati laba abadduka naye bannaye abakazi bwe badduka empologoma kati oyo emisinde egyo gidduka empologoma egyo
era Katonda asaasire busaasiro. Manyi bagamba bano abakazi baba basaaga ebiseera ebisinga baba badduka baba basaaga tebadduka. Naye emisinde egidduka empologoma. Mwana muwala yatuuka ano n'agwa bano baakoowa nabo. Nange omwana atuddusiza baneesera banaku mpologoma. Obadde yagala ogirabe bane kibuzibu ky'obukutuuseko mwana gwe empologoma ogirabyewa. Yogera naawe nga tayogera bannange ye gwani. Ye nga munafu. Nawe ovaawa obeera wa. Yogera tayogera kigambo kyonna. Ebizibu nagamba ebyensono biba birala. Omuntu eyafa omusayi gutandikirawo okulondoola olaba muntu bintu kumutuukako tatereera. Egenda maaso n'entandikwa nagamba abaana baffe bawano. So you must buy Uganda and you build Uganda. Bubu tugitwale ku ntiko. Nagamba emukensubuka ebina Uganda obijjawo weebiri. Buli lwamande bafulumya ebipya bakola delivery wonna oba oli ttoola oba oli hoyima oba oli ludda abakutuusaako bino ebina Uganda ebiva. Kubira emuke ku noti 7 noti emu 10 55 ojja kubeera ng'ofuna ekyenjawulo. Silver tata Nikolonga bulijjo. My number one fan my son. Mutebi Nehema ye super selector iranga bulijjo. Kaino baana balonda omuwala ono lidiyo okubeera nga bamuleeta ne banne omuwala azitowa. Kale tayogera abadde agamba empologoma tetulabe ku mpologoma. N'amazzi nga bayamba mwana muwala. Nga bw'omanyi munnaye. Tekisaana munne muntu munno kumuyisa ate bulala. Olaba n'ekitabo ekitukuvu ekigamba mbenga n'ekisa muyambenga. Wadde abamu tebayamba. Bane esoko leka tumutuuzeeko wano naye banne nga azitowa baali abiki. Si abanaale bagamba abali ebicepere. Nakaleka mwala obunanzi walabika ali na KFC. Twaliri naawe alya FDC. Kati baana baala abamu tebamanyi KFC bagiyita FDC. Bane muleke tumutereezo wano agenda kudda mu bulungi mu mbeera. Bane alina ne supply kabambi munnaddiini. Omutima nga gukubira ku muuku mukumbadde engulu. Baasala omuyamba bambuuza muno ekiki mwana gwe. Kale no nga wayise omwaka gumu after 1 year. Nga wayise omwaka gumu tuddako mu bbaala. Alaba maale waabwe. Kati maale muganda wa Kagumire. Bane bale mujebale. Manager naye jebale. Soko kalyeko muyaye wange mwana. Mwana kibere muka soko pe mwana maango gonna. Mwana ngasina bakugira musoka mulindeko ono malevu. Tanywa mwenge. Kawuta ngamba ka. Awuta muwute ngamba ka otoyogera ku mwana Lydia. Togeza noddamu okumpita maale ddamu kigambo nti maalo ojja kundaba wano. Kumbe panga nga liise mwana mwala yafuuka muganzi. Jukira twalaba yayambibwa. Naye yafuuka muganzi eno gye yafuna akalimu. Kalimu kino, kalimu kyakebbaala. Wabadde buweddeyo se. Bwakata aweddeyo. Maale ye munywa bwakata oba tolina bwakata simanyi. Leeta akaliga oba bwakata aweddeyo. Leeta akaliga mpulira bagamuteekamu n'omulondo leeta. Bane bawuuta bbiya bali ku bbeero. Yaagala simanyi kaliga awoza kituzi gyali. Yakukuba gwe aye tomanyiira gwe kapiisuulo va ne wano. Wamajjangu ayagala ebyana ebyobulamu adde ogamba kimaale. Tola bulijjo nzijano nabweteme nga nkunoonya kumbe tolabika. Naye banne maale nze mbeerawo. Kane Lydia buli kaseera kumbonyaabonya kate ogamba nabweteme atooza Lydia. Londako omala omuggo oyagala gwe tonyingirira gwe kawuuta. Golooza nze bantiisatiisa oli mu kusaba kaliga nze nzuno ndi ku bbeera omanyire nze gwe gasiya. Amaleeta ne pirisi n'antabike. Ogenda olengera nga asaba muweereza akaliga wamajjangu wano Lydia. Oleeteddeko ensinga okwagala n'awuutako. Lydia banne ogamba bane mwana gw'olina omwogo ensali kalaba amaaso ag'endege. Bikira Maria ne majja akusinga ebirala mugwa ddulo. Bano balina ebigambo. Bano bonna balunnyanja baabeeranga bavubi. Gwe naawe naggobe tosemberera naye kino ekiwala oba kyabaki. Mulimu abaala abeeteeka mu bantu oli n'akuyimiriramu. N'ogamba kino ekiwala kyabaki.
Kawuta sagala ate weebuzeebuze. Oyo mwana muwala Namaalwa wagamba omwagala. Kati ate weebuzaabuza ki nga Namaalwa zze. Firimu z'abaana baffe bawano. Buy Uganda. Build Uganda. Kaakati okuva Lydia lwe yajja. Bano balina akatale baali bakola nabo bakolanga mu bbala naye Lydia abafuukidde ekizibu. Kati okola otya Lydia atufuukidde ekizibu? Naye okimanyi Lydia atufuukidde ekyambika. Nali mbagamba akakaato akayamba tukasindike kadde waabwe ne mugaana ne mukeesibako. Yatumenyera bwe. Kaakati omuwala yatumenyera bwereere okuyamba. Mulimu omuntu gw'oyamba. Naye ng'agenda kufuukira akayinja mu ngatto. Mwana muwala yafuuka akayinja mu ngatto yabafuukira ekizibu Lydia. Tujja tandikirawo twongere okumanya wa gye biggwera. Naye nga zoza abaana baffe bawanirwa mukaaga n'olw'essande zibe saa 12 nange Vijay Silver atandika olwano ku Moon TV okwatanga obudde. Buy Uganda. Build Uganda. Bobo Kontiko. Mwebale kulaba temujjangu okwo era nga tubaagala nnyo. Basema ne bannyabo okamba njulire Duncan Digital Studios abasangibwa ekyotera Bethlehem Road opposite Institute. Bano beba kafulu mu video production and photography. Bakwata emikolo gy'embaga kwanjula, birthday party, graduation, beach party n'emirala mingi. Saako ne video z'ennyimba, comedy, filime ez'ebina Uganda. Ku lw'omutindo weekwata bannaffe aba Duncan Digital Studios bakuwa omutindo mu full HD. Basangibwa ekyotera Bethlehem Road opposite Institute oba natate mu Kinawa DDZ bakubira ku simu 0752 00 oba 0778 beba naffe aba Duncan Digital Studios ku lw'omutindo gw'omukolo gwo gubeereka wa.